singa Museven yazaalibwa mu mbeera gy'atadde mu ggwanga lino, nkulayirira singa ali mu kyalo eri nga yafiirayo dda n'envunza era nakoma katono nnyo okugenda, oba yatuwa obutwa yali omu. Bangi bafiira eri mu Lukoola bwe batulumba eno 82 ng'amaanyi gayitiridde, kwe kusenguka abantu bonna ne tusala mayanja ne tugenda mu Lukoola. Sana tujjage naye tugenze tutya, tulina okugenda nga tuli bagumu, abantu batwogereko ng'abantu abayimira ku nsonga zaabwe so singa ab'enkwe. Omwaka 2024 fenna musululu moja kisinde kimu cha United Forces of Change. Inga fenna Bannayuganda twegatta ne tugamba nti wano wekikoma, wekinakola ki? Wekinakoma. Weewala abafere, leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75938386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Sigale mu kala zammwe situganye, obeere wa NUP, obeere wa FDC, obeere wa anti, naawe agamba sirina kibiina tebinkwatako, bikwatako. Ate basibinkwatako mwe mwasinga okufa ne Luweero wano. So nja kubasaba bassebo ne bannyabo, nze abakkiririza mu FDC mwendi commander in chief ng'era mulira Katonga, twasalawo okutambula musululu moja nga twagala kwejjako olunabe, era ne tugamba ekigambo kino kyenjagala okuggumiza, tuleme kugamba nti tulinda bulinzi akalulu aka 2026 kuba Museven yakabbye dda. Kawedde yaleese byabakama nga amenye n'amateeka, gwolooza byabakama ayinza okulangirira omuntu omulala. N'aleeta mukulu Kibirige Ssebunya akyalina ne kaadi nakati akyayambala yero. Kibanga omulamuzi, kibanga leefu gwe bagamba jangu olamula omupiira. Ng'ate muwagizi wa Express alamula mupiira gwa Express na KCC, nze ndi patron wa KCC FC. Kakati oleese ba Kibirige Ssebunya ne baani bassebo ne bannyabo abadde tannamanya 2026 Museven yamubba dda. Bino byabuzaabuza ali ne mutabani we amugamba wuyo yeeyubula ng'omusota, afudde mu MK n'aleeta ekibyasimanya bakiyita piraawo, then Piero U ekyo, then ne batandika okwevuganya. Njagala okunzika obubaka bwange bwenti bassebo ne bannyabo, eno struggle yakufana kuwona y'Abannayuganda, tugijje muki omuzannyo. Njagala okubasaba tukole bwe tuti. Waliwo obubaka Dr. Kiza Besigye bwe yawadde bwe njagala okugumiza yadde wali wano.
era mwazannyonnyolako ensonga ey'okuba nti bassebo ne banyabo omuntu otematema mu FDC notematema munu notematema nono notematema wano nobanga oyisaawo ekikyo nga Babyoli Kaguta Museveni bwakola. Tuleme kukkiriza kukola ki kutema Entebbe bwamu tutambule wamu kinyusi. Njagala okusaba abantu bano abalina propaganda buno bubaka nabuwadde jjo n'olwaleero kumakya nga bwe njagala okusembayo nabwo. Propaganda abantu abakozesa abantu abalwadde ne babafuula nga jukebox okuboogeza ebintu ebitali bituufu. Mukikomye ogwo muze mukyamu kize kigenda nga kitambula mwakiraba ku Anita Among Cecilia Ogwala bwafa Anita Among ne baleeta akatambi ne bakaplayinga mu parliament nga bagamba nti bwe yabadde afa nga mulwadde nnyo yagambye nti bamulesta n'alimu n'akapiira mu kamwa mu nnyindo ne batambuza akatambi n'agamba omukyala maama muwala wange Anita yannyambye ne Ruth Achenge yannyambye abalala tebayina kye bamuyambye. Cecilia Ogwala nga yakuluba n'Obote abo ba Anita Among tebalina bu Cecilia Ogwala naye Obote ne bamufiisa wali n'abalala bonna bawalubiri baali batambudde nabo ebbanga lyonna. Nakirabye ne Balamu nga ayagala okukikola ku Ssejjirinya. Mwena mmanyi Ssejjirinya olwaleero ali mu intensive care kale yavuddeyo naye Mukama Katonda bwe tusaba ataase obulamu bwa Ssejjirinya. Mbawe ekirireetesi okubulamu bwa Ssejjirinya nti embeera gyalimu si nnungi. Naye Balamu yagenda mu ddwaliro n'atandika okulikodinga twajjirwa network twajjirwa social media n'alikodinga ahawamayogera ng'amaze okukwata ekinusu kino kye bayita jukebox omusajja amuwadde wali amwogeza ebigambo atandika okulumba mu n'abali mu kibiina kye abannupu n'abalala bazze babikola bwe batyo yo batulekerawo ne bino ebyokwekubisa ebifaananyi n'abalwadde abayi abali ku kitanda nakyo kikome. Tuve mu mbeera eyo oli n'agamba ndi wano omusajja ali wali afa weekubisa ekita ndi mu struggle nedda ey'oku kitanda ebyo nabyo tukole ki tubikomye. Waliwo abaagala obikozesa mu lwana naye ndi musanyufu nti mu lwana ekigendererwa kye tekibangako kugamba nti ayagala nsimbi mu struggle eno n'oluyimba lwe yayimbira Dr. Kizza Besigye. Ate mmanyi era bwe tubadde twogera byonna afudde musanyufu olwa buli kyonna kye tuzze tumukolera launching oluyimba lwe n'ebirala bingi n'ebirala Dr. Kizza bajja okubannyonnyola. So abakola enkola eyo mugikomye muwulidde bambega baabwe bakibatuuseeko. N'ebigambo bino njagala okusembayo nga mbagamba nga ekibiina kya FDC kyenkulembera. Waliwo abalala abeeyita ebirala. FDC yatuulanga 19 omwezi ogw'omwenda n'ennonda badelegates baava mu Uganda yonna ne bangamba bampadde emyezi 6 paka nga 19 March. Tuteeketeeke programu ezo ekibiina obujja omuliro tugukutte kannabwala era Chairman w'eruweero eno tambula buli wamu buli kimu omulimo mugukole. So abalala abo abanoonya relevance tebajja kutujja ku mulamwa era twabeesonyiwa ne bagamba babeereyo eri. So tiimu yonna mbeebaza tiimu yonna ekkiririza mu bukulembeze bwa Lukwago nga President wa FDC mwebala omulimu gwe mwakoze buli omu eyasonze kyasonze ne tuwezaayo olira twawezezza 7,735,000 naye mu nteekateeka eyo mukadde waffe Dr. Besigye Asumaani ono yabadde akulemberamu enteekateeka zonna ez'okugjayo mayiti n'ebirala nga bali wamu n'Aruuna mutabani wange oyo Aruuna omuyimbi Aruuna Mubiru n'abalala ne tukozesaako 3,700,000
ku bya funeral service ze bakozesezza funeral service n'ebirala ze zabajjeeko ne tusigaza $3,16,000 gye njagala ze nyina wano mu cash nzi handing over waja Aruna alhamdulillah. Ekyo yako kafudde ku ntobo y'omutima gw'abamemba b'FDC bali abaagala enkyukakyuka abaagala tutambule tununule eggwanga tweyagalire mu Uganda yaffe. Kampeyini yenna kebe ya LC1 kebe ya kansala museemu ekitiibwa okunoonya akalulu si kiki si kyangu n'akamu. Wano twanoonya ka Brenda wano akeeruweeru mubuuze gye bye yayitamu kalulu si kangu ate akeggwanga lyonna tekabeerangako kaki ate si kakunoonya nti onoonya akalulu kanoonya bakuliko ne tiyagaasi n'emmundu n'emiggo na buli kimu tebiba byangu kukeera ku makya n'ogamba kanzireyo. Njagala mbategeeze kuva 2011 nabagambye nali nayita mu buli obubiri 2011 nali already mpulira nkoze eki nkooye ekyanzize engulu era ekizze kintambuza ebbanga lyonna tooka kwa balabala lwimbolo bwe balunteekerako mpulira giya ng'ekola ki so Adamu yankolera ekitasangika weewaawo yakikolera struggle yonna naye yampa amaanyi kwentambulidde emyaka gino gyonna musaamu ekitiibwa era lisigala nkimusaamu ebbanga lyonna lye ndibeera mulamu. Tutambudde ebbanga ddene abantu bangi ndowooza mutegedde ebizibu byayiseemu era ne we yalwalira ndowooza waliwo ababikonyeeko abalala bagambanga ate Besigye yalwa nga tamukwatiddeko. Okusooka njagala mutegeere esi ebintu bingi oba oliawo ngenda kwongera kubikoonako naye oluusi abantu mutulowolereza kyetutakola ki kyetutali kirungi mutegeere era ekyo oluusi abalala kye batulowolereza waliwo abakizimba kye baba bakola ki balowooza. Naye nze okusooka abantu benkolaganye nabo betulwanye nabo benyambye abatalina kye bankolerako n'akamu oba oliawo n'abanwanyisa naye nga omutima ogwange omuntu yenna bw'aba ali mu bwetaavu nga nsobola kumumala njagala kutegeeza nti nja kukikola ate nga sikikola nga njagala ansasulemu okunneebaza nkwebaziza neyanziza nedda kikola nga sirina kyensuubira kukola ki okufunamu ye. So ne mulwana ne mu buzibu bwayiseemu tutambudde ffenna mu ngeri ez'enjawulo nnyo. Saagala era sirivaayo ntegeeze byenkoze ne Adamu kuviira ddala 2011 naye nga bingi abamumanyi ebimu babimanyi. We yalwalira awo bulwadde we bwamukwatira ne bumunyiikira ekyennaku nange olumbe lwali lumbala embiriizi era nakoma katono nnyo okugenda
oba yatuwa obutwa yali omu. Era ngenda kukikoonako nakyo kubanga nze nafuna omukisa ye gwatasobola kufuna nze nengenda ebweru gye banzijanjabira era nemalayo emyezi naye n'okugendayo nayo nali kumpi kufiira ku nnyonyi entwala era kaali katono nnyo nfiire ku nnyonyi eyo naye ku nkomerero Katonda n'annyamba nensobola okudda engulu nenkomawo wano ku butaka. Bwe najjira kati kwe kusanga ebibooziboozi olwedde nga bikola ki nga biyitingana gaono bwabutafaayo bwatakola ki. Nasooka ebimu ne binyiiza naye oluvannyuma ne tutereeza nenkwatagana ne mulwana ne tutandika okulwana n'ekirwadde kyabadde nakyo. Era mu mbeera eyo njagala okwebaza abasawo abagezezzaako okumulwanako. Yasooka mu ddwaliro ng'amaze kukwatagana naye, yasooka mu ddwaliro bayita Memorial Hospital. Abaakola kunoonyereza kuwanvu nnyo. Oluvannyuma lw'okunoonyereza okwo ne beesanga nga baagala obukugu obwabakulira Institute ya Kansa e Mulago. Era ne batusindika n'atwalibwa e Mulago mu Cancer Institute. Era nga ndowooza waliwo eyakikoonyeeko nabo ne bakola okunoonyereza nga kwonna kutunuulidde obusomyo obubeera mu magumba. Busomyo ng'obulwadde mwe bubadde bukola ki bulabika ng'obuva nga gye buva. Era bwe bakola bone marrow biopsy ne balaga nti waliwo ekizibu mu busomyo obwo. Era ng'omusaayi gwe gubadde mutono bwe bubadde bumu ku buzibu bwe, abadde anemic kubanga omusaayi guva mu busomyo obwo bwe bukola omusaayi. Naye kunoonyereza kwe baakolera tekwatuuka ku nkomerero. Abadde wakuddayo wiikendi ejja bakole okunoonyereza okweyongerayo okw'enkomerero oboolyawo. Nga bye yayogera ye mulwana nti yaweebwa obutwa, ekikulu mu kyo kiri nti obulwadde obwo obw'obusomyo n'obutwa nabwo bukola ki bubuleeta. Era abantu abangi ne muganda wange yennyini yafa SARS, yafa leukemia. Era naye tukkiriza naye yafuna obutwa bwe yaweebwa mu kkomera. Naye nga obutwa buleeta obulwadde obwo obwa leukemia. So ekyennaku Adamu agenze ng'okunoonyereza kwennyini tekunakola ki tekunabala kuggwaayo. Naye nga kibadde kimaze okutegeerekeka nti obuzibu bwonna obusinga bubadde buva mu busomyo obw'omu magumba ge obwo. Abaagala oba oliawo okumanya ebirala ebyeyongerayo kubanga awo nange okutegeera kwange wekukoma, musawo abadde amulabirira bamuyita Dr. Dumba awo e Mulago, mukugu mu bintu ebyo byenjogeddeko. Abasawo bonna ababadde bamujanjaba beewuunya nnyo bwe baawulira nti afudde, kubanga n'ebyo byonna mu kunoonyereza kwabwe teri kyali kibalaga nti obulamu bwe buli kumpi kukola ki kuggwawo, tekyaliwo. So si kyajja nga kikangabwa kyamaanyi gye tuli ffenna. Teyalina bulwadde obwamuliko bulaga nti asobola kufa. Era nange bwe nawulidde amawulire neekanga nnyo, naye ne bangamba nti olunaku lwaliro oba lwa balaza ndowooza
yakwatibwa engeri y'ekiddukano nekyeyongera ne bamuleetera omusawo awaka n'agezaako okumujanjabira waka, ate ekiro bw'aba nga agenda kweyambako n'agwa, teyasituka ate n'afiirawo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kiri leeta gavumenti eno. Abantu abafiira wano mu Luweero Triangle bawerera ddala 5,000. Naliwo nze bangi nabalabako n'amaaso ng'abafu. Abangi bafiira eri mu Lukoola bwe batulumba eno 82 ng'amaanyi gayitiridde, kwe kusenguka abantu bonna ne tusala mayanja ne tugenda mu Lukoola. Lukoola teri mmere era n'abangi bafa njala, si masasi, kubanga mu Lukoola teri mmere n'akamu. Banne bafiira eyo bangi nnyo, naye nga bagumu, abalala ne basaliriza ne bakomawo eno munda. Okwewaayo Luweero kwe yeewaayo, okulwana kwe yalwana, abantu abaafa kye bafiiririra nga baali bagamba nti basobole kufuna eggwanga lye bafuga bo bennyini, eggwanga lye balinamu obuyinza, eggwanga lye basobola okugabana kyenkanyi ku by'obugagga n'emikisa gyonna egibeerawo mu nsi yaffe. Bannaluweero kye balwanira. Adamu Mulwana Munnaluweero yayingira ekibuga Kampala nga mwana muto, nga n'okusoma takoze eki, tasomye, kubanga eggwanga lye terisobodde kukola ki, kumusomesa. Bulijjo ngamba nti Mwami Museven ono yakulira mu biseera eby'abazungu, eby'amatwale g'abazungu. Yali ava mu maka maavu, naye gavumenti y'amatwale nemusomesa n'atuuka wakola ki, wali olwaleero. Singa Museven yazaalibwa mu mbeera gy'atadde mu ggwanga lino, nkulayirira singa ali mu kyalo eri nga yafiirayo dda n'envunza ku mbeera gy'akoze eki, gy'atadde mu ggwanga. Kiseera ky'amasomero abaana okuddayo, naye ng'abanaddayo be batono, kubanga ebibatwala tebikola ki, tebiriiwo. N'osanga abaana mu primary, mu secondary baba banja bukadde 3 bwa fees, bukadde 3 bwa taamu emu ku mulembe gwataddewo. So Mulwana asiiga ekifaananyi ekyo ku bajjajja be abaalwana, bataata be abaalwana bafiiririra eggwanga lyali terisobola kumusomesa. Ekyokubiri, kifaananyi kyasiiga oba enkuba eyagala kututattaganya, muli bagumu ng'abeeruweero mwenna ne mubeera. Ekyokubiri, ekifaananyuka gye twagala, njagala nze okwongera okukkaatiriza, nabagambye nti neetaba mu kalulu mirundi 4. Akalulu bw'oba oli wano otudde olinza 26 nti byenjogedde kwegenda kubijjawo ekuwe Uganda empya, lowooza olulala. Akalulu njagala bategeere nti akalulu k'abaana Museven tekagenda kumugyawo, ekyo nakikakasa 2011. Kalulu Mwami Museven tekagenda kukola ki, tekagenda kumugyawo. Osobola kuyitira mu kalulu n'ofuna obwa kansala,
osobola kuyitira omukalulu n'oba mulodi, osobola kuyitira mukalulu n'oba MP, naye obeera kansala waani, obeera mulodi waani, obeera mulodi wa Museveni gwokola ki? Bwoweereza. Kubanga obuyinza ku ntikko bwonna yakola ki? Yabulina. So bassebo ne bannyabo okuyita mu buzibu bwonna bwe tuyitamu, tugende mu kalulu akate kyakutuwa kye twagala. Nze mbasaba nga tetunaba kutuuka mu 2006 bajjajjaffe bagoba abazungu babagobera mu myaka 60 kuva 1900 bajjajjaffe nga balwana n'abazungu. Bwe kyatuukira mu 1962 ng'omuzungu akoze eki? Nga bamugobye. Kuva 62 okutuuka leero myaka giwedde mmeka? Guno omwaka gwameka? Gwameka? Gwa 62? Gwa 62. Bajjajjaffe bagoba abazungu mu myaka 60. Nebimpulira abagamba tulina amaanyi, bajjajjaffe babasinga amaanyi abagoba omuzungu mu myaka 60. Bamugobesa akalulu? Kugoba omuzungu akalulu kaaliwo? Babagambye boycott ya Kamya eyaliwo ne Luweero y'emu ku byagoba ki? Omuzungu. Tewakubibwa akalulu, n'essasi teryakubibwa. Singa ffenna Abannayuganda twegatta ne tugamba tewano wekikoma, wekinaakola ki? Wekinaakoma. Bassebo ne bannyabo, y'ensonga lwaki banaffe bababuulidde nti omulimu oguliwo kugatta abalwanyi bonna, tusituke lumu tugambe nti ekimala kikola ki? Ekimala kikola ki? Kimala. Bwe tubanga tujja kuwangula, najjo nagambye abalala, tulina okusooka tuwangule ebintu 4. Ekisooka tulina okuwangula okutya. Tulina okuwangula ki? Ekyo kyo sikibuulira ab'eruweero bakiwangula. Naye tulina okuwangula ki? Okutya. Ekiwangula okutya kukkiriza. Ekiwangula okutya kukola ki? Mukkirize nti kisoboka. Kikola ki? Kikola ki? Kisobokera ddala. Mukkirize nti kisoboka. Ekyokubiri kye tulina okuwangula, kuwangula ssente z'omulabe. Zawambye mu ggwanga, zakozesa kutunafuya. Tuwangule ki? Wano ntalo we twalwana mu Luweero wano twalina ssente. Emmere gye twalya, mawogo gye twalya, yabannaluweero Bannaluweero muwogo gwabwe ze zaali ssente zaffe. Tetwetaaga ssente ne tuba tumaliridde kulwana ne tuwangula. Era kyekimu ku byentendereza ku mulwana nga bannaffe bwe boogedde nti mulwana abadde na bingi ebimukema, naye yagamba nti waakiri nkole ki? Nfe. Okufa eba option. Ffe mu magye bwe bakwetooloola nga tokyayina gy'ogenda, essasi eriba lisigadde mu mmundi yo tokkirizibwa kuba amasasi gonna n'ogafulumya, osigaza limu nga liryo. Bwe batakutwala ng'omuwanda. Kiseera kyekyo twekolemu omulimu tulwane. Abalwanyi nani abavubuka mwesibe bbiri, muleme kutwalatwalibwa ki? Ssente. Muleme kutwalatwalibwa ssente.
oyita omuntu kyamuluteese wano n'agamba waliwo ezinanzizaayo tasobola kujja ku meeting Katonda mugamba nti waliwo ki nti waliwo sente bwe tutawangula sente tugenda kufa ng'abaddu ekyokusatu kye tulina okuwangula propaganda y'omulabe pokopoko n'okubuzaabuza okuyitira mu mawulire ge basaasaanya ebisaasaanya amawulire byonna babyekwata byabwe babikozesa nga bwe baagala ne beesiigako akazigo balabike ng'abatasse eggwanga lyaffe ababalwanyisa ne babasiiga enziro muleme kumanya ani yaani mbasaba basaba nabanyabo mwambale endabirwamu ezisobola okulaba pokopoko yaani ya Museven n'abantu mwambale ekyokuna ekisembayo kye tulina okuwangula okutemebwatemebwamu kw'abalwanyi baffe kubanga agali awamu ge gakola ki abatwawulawula bakozesa magezi mangi okulaba nga kyetukola ki tetwegatta bakozesa magezi mangi okutwawulayawulamu kyo nabagambye nti waliwo bowulira nga bagamba ti omulwanyi yeka gwe tumanyi asobola ye Besigye abalala bali mu mboozi nga kyayagala abalala nabo bawane nani ye Besigye omulala n'agamba nti ate ffe awatali kino tekisooka abatewulira ng'abeeyo balabe ekyo nga ekikola ki ekibazitoyerera twewale ebigambo byonna ebisobola okuleetawo obutakwatagana oba oliawo n'obukyayi wakati waki w'abalwanyi nze nabagamba dda sikeeranga ku makya ngende mu lutalo kulwanirira kifo nedda nali musawo omutendeke kujja wano mu Luweero mu Kitema Masanga wali ese muto nali nva Nairobi gye nali nkolera nga bansasula mu ddoola sajja mu nsiko kunoonya mulimu nakati sinoonya ki era olw'abantu okwogera nekirabika nti oba oliawo tulwana olutalo bwe tuggwa nti tube nga tulina ebitiibwa bye tufuna nabagamba nze okusooka nja kulwana nga bwe nsobola bwe mba nkyassa omukka nja kulwana okutuusa enkyukakyuka bwerikola ki bwerikyuka naye nabagamba nti enkyukakyuka ng'emaze okutuuka saagala kifo kyonna mu gavumenti saagala kifo kyonna bwe tumala okufuna Uganda mu ngalo zaffe gye tulwanirira nja kugenda njenyumirizeemu seetaaga kifo okwenyumiriza muki mu Uganda gye twagala so abaagala ebifo mulwane tujja kubibawa naye okulwana okwo nga teri kwetematemamu nga tussa kitya message eno muganda wange President Robert Kyagulanyi yagibabuulira ku lunaku luli omuloodi lwayogeddeko lwe twasinkana ku Katongo ng'ababuulira nze nga yeeyogerako nti ye nange tuli bumu era tutambula nga kintu kitya mwekibalwanya ekibakaayanya eyo wansi kiki
nga tetutambulaga kitya nga kimu mwekibalwanyi eyo kiki so basebo ne banyabo mbasaba nga twerekera mu lwana kubanga kyetusobola kyokka kusasulamu mu lwana kwe kutuukiriza kyafudde ng'akola ki ng'alwanirira tetujja kukituukiriza nga tetukoze ku nsonga ezo so basebo ne banyabo nanya abavubuka b'eruweero n'ab'omu bitundu ebirala bakuŋŋaanidde wano guno omwaka gwa 62 nga tuli mu bufuzi bw'emmundu ng'omuzungu yamala dde okukola ki okugenda guno omwaka gwa kusoomoozebwa bajjajjaffe baawangula mu myaka 62 laba nti mwaka guno enkyukakyuka ekola ki eriwo njagala omuvubuka yonna gy'oli tandika kukola ki gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukorongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 34 43 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti 1 noti 4. Nina Guest House, a home away from home.